Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwe atambula naffe ku mukutu ogwa Redzone TV. Breaking news, mawulire asi malungi eri gwe munnayuganda yenna, naddala bannayuganda abawangalira mu mawanga agali mu Buwarabu, naddala eggwanga erimanyiddwa nga Syria ewali olutalo. Oluvannyuma lw'okuwa amawulire ku makya g'olunaku olwaleero nga omukulu amanyiddwa nga Bashar al-Assad akulembera oba abadde akulembera eggwanga erya Syria eyamaze okuba nga akwatibwa ku nkoona, bannansi nga beegattiddwa abasajja abakwata mundu bamutwalaganyizza ne baba nga bamugobye mu ggwanga erya Syria. Wetwogerera nga si birungi eri buli munnayuganda awangalira mu ggwanga eryo, naddala abali mu bibuga nga Damascus, ebibuga nga Aleppo n'ebibuga ebirala ebiriraanyeewo. Bannayuganda bangi kigambibwa nti batandise okubanga bagobebwa, bangi batandise okubanga basuulibwa mu mayumba nga bw'ogenda okuwulira. Nina wano obutambi bwe njagala okubanga nkuzannyira gwampuliriza. Bannayuganda abawangalira mu ggwanga eryo beetaaga obuyambi essaawa eno yennyini gwe ampuliriza. Okusinziira ku butambi buno bulaga nti abamu ku bannayuganda basuuliddwa bakama baabwe, ng'abamu ku bakama baabwe babadde bawagira gavumenti ebaddeko nga kati batandise obayigga omu ku omu, era ng'oluvannyuma lw'okubayigga buli akwatibwa ababadde abakozi mu maka ge nga mwe muli ne bannayuganda babadde bakola nga bakadaama oba abadde bakola nga ba housemaids n'ababadde bakola emirimu emirala mu ggwanga eryo erimanyiddwa nga erya Syria. Jjukira amawanga ago ge gamu ku bannayuganda gye babadde basinga okubeera nga bagenda, naddala abaana ab'obuwala abagenda okuba nga bakola emirimu mu mawanga ago. Wetwogerera ng'embeera ya bunkenke, embeera si nnungi nnyo gye bali oluvannyuma lw'okuba nti olutalo lwongedde okuba nga lunyinyiitira, newankubadde nga Bashar al-Assad yamaze dde okuba nga akwatibwa ku nkoona, yamaze dde okuba nga atwalaganyizibwa. Wabula bannayuganda bambi beetaaga essala zammwe, beetaaga okusabira. Embeera si nnungi yadde eddakiika n'emu, kubanga nga bwe nkugambye babbosi baabwe ababadde bawagira gavumenti batandise okuba nga babayigga. Ababadde bali ku ludda oluwagira abayeekera oba olubadde luwagira abalwana ne Bashar al-Assad batandise okuba nga banoonya ababadde tebali ku sayidi yaabwe. Kati jjukira abaava e Uganda abagenda okukola, abamu bali mu mayumba tebibakwatako, oba byandibadde tebibakwatako, naye bannannyini mayumba ago oba babboosi baabwe nga balina sayidi gye bagwako. Kati sayidi etwalaganyiziddwa ey'omukulu abadde mu buyinza mu bufunze, oba ekizampo gye nyinza okukuwa nti ababadde aba Museveni mu ggwanga erya Syria kati batandise okubayigga. Kati ababadde ab'oludda oluvuganya kati saa zino be banoonya ate. Kati buli abadde alina akakwate ku gavumenti ya Bashar al-Assad batandise dde okubeera nga bamuyigga. Wetwogerera nga buli mwana omunnayuganda, Abafilipino n'abava amawanga amalala ng'abadde akolera omugagga nga gwabadde akolera abadde alina akakwate ku gavumenti eyo batandise dde okuba nga babayigga. Era oluvannyuma lw'okuba nti babayigga, babboosi batandise okudduka, either nga babaleka mu mayumba oba abamu nga babasindika ku miriraano nti ono kadaama yajja kukola, siina gye mmutwala, munkuumire, beera naye tunaalabagana omulundi omulala. Ng'oggyeko n'ekyo kigambibwa nti waliwo abawambiddwa, abamu nga bateekeddwa ku zi airport, ku deportation centers nga bagenda kubatikka babakomyewo e Uganda ne mawanga gaabwe amalala. Kigambibwa nti waliwo abamu nga bo bawambiddwa nadda tebamanyiddwa nawwa gye babatutte. Kati gwe oba olina omuntu wo ng'ali mu ggwanga erya Syria mu kimu ku bibuga ebyo ebisinga okubaamu ensasagge, nga ne wetwogerera amasasi gakyavuga nga bw'ogenda okuwulira mu butambi nga wabweru w'amaka g'omukulembeze gabadde asulamu embeera ekyali ya bunkenke. Kati ate nga waliwo bambi bannayuganda babadde baliraanye ebitundu ebyo gwampuliriza. Kati wetwogerera embeera ya bunkenke, nkugambye nti bw'oba oyina gw'omanyi oba muntu wo oba mukwano gwo ng'abeera mu ggwanga erya Syria, njagala owuliriza obutambi buno oba oli awo osobola okusheyalinga. Bannayuganda embeera gye balimu si nnyangu nnyo yadde akadakiika n'akamu. Wuliriza obutambi buno, eddoboozi liri wansi mukko, naye nja kukusaba oyongezeeko ku kyonna ky'okozesa okuba nga owulira osobole okuba nga otambuza obubaka buno. Mama kitokota ganda wange eno si yabanafu atulia kitokota ntuuka n'omutima ne gukwesikamu naye nga tolina kyakukola nga kyekyo kyolina okugira kukkiriza mbeera ebeze naye nga kitokota butokosi.
kakati ekyo kyokka tekiri mu background wendi tuuka wekiri entagisi dakiika 5 waliwo nga lwaki obuwanvu si kinene nnyo okutuuka wewali ekyo awo wowulira amasasi amangi ye TV ya gavumenti eri kumpi n'amaka ga pulezidenti kati awo bakubye nnyo we basinga ebbeesi yaabwe nga aba opposition. That is the situation right now. Batujje abayekera abasajja bazze babba buli kiramu babbye buli kiramu nyamala ne bagenda naffe batutte no mu kiyumba tuli nabo tetumanyi kiddako. Nako embeera yeyongedde kulabuka nze no ndina mukalabako mu bbanga tumanyi kyendiko kuba atuuza neebasa olutalo mu kutokota nze mu kutya aweza oyinza okuwulira mu background yange mwanako ntidde mwana embeera mbi nawaffe gakyakuba embeera tewamaanyi okuva ssaawa 7 okwekiro awo we tuli twegamba mbeera si nnungi tesanyusa yadde sobola okuwulira mu background tekigenda mu maaso kigenda mu maaso. Mama kitokota ganda wange eno si yabanafu akiwulira kitokota tuuka n'omutima ne gukwesikamu naye nga tolina kyakukola nga kyekyo kyolina okugira kukkiriza mbeera ebezze naye nga kitokota butokosi. Kakati ekyo kyokka tekiri mu background wendi tuuka wekiri entagisi dakiika 5 waliwo nga lwaki obuwanvu si kinene nnyo okutuuka wewali ekyo awo wowulira amasasi amangi ye TV ya gavumenti eri kumpi n'amaka ga pulezidenti kati awo bakubye nnyo we basinga ebbeesi yaabwe nga aba opposition. That is the situation right now. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.